Olwaleero kuwongeredde ng'ekibuga kijjudde abantu abagenda mu byalo era abasaabaze bangi balabiddwako mu ppaka za takisi ne bbaasi nga basimbye ennyiriri okulinnya emmotoka ezibatwala mu byalo ate abandi nga bakonkomadde tebalaba mmotoka zibatwala. Wabula ebisale by'entambula tutegeezeddwako nti birinyidde ddala nga kati awabaddeawo emitwalo 2.6, Kampala Mbalala awabaddeawo emitwalo 2.5 kati wa mitwalo 5, Kampala Kabaale awabaddeawo emitwalo 4 kati wa mitwalo 10, Kampala Lukungiri wa mitwalo 8, Kampala Kisolo kati emitwalo 10, Kampala Kanungu emitwalo 12, Kampala Mbale emitwalo 4, Kampala Kasese kati emitwalo 6, Kampala Fort Portal emitwalo 6, Kampala Busia kati emitwalo 4. Okusinziira ku baduleva ebisale bikyeyongerera ddala okulinnya ng'entabwe eva ku bbeeyi y'amafuta okubeera waggulu saako akalippagano k'ebidduka. Tuli ku mitwalo 4 bulijjo tubadde tubatwalira 2.5 n'olwokubenga embeera naffe tuwaliriza ne twongeza kuba eri teba bantu kyetuvudde twongeza. Buli omuzze amanyi yongerako ku ssente ezo. Lwaki tukikola? Embeera wetuuse baasi kati ezagenze jjo zabadde zigenda nga ezagenda luli kati zo zirinze era ekiro ne zikomawo kati tulinze ezagenze emisana kati nazo zikole ki? Tetukyalina budde bulinde eri baasi zijjule n'abantu tebaliyo actually, so baasi ebe erina okukyuka bukyusi nga temuli muntu nejja wano. Kasente kali awo kanyiga musaabaze nga kanyiga nnyo ddereeva twagala mmotoka zibe nga ezisobola okugenda emubende nekoma ate ddemu etwala abalala eri eva eno nga tesula eri ejja kutwala ate eteeka okudda n'ekyo n'amafuta gali waggulu tegakka nnyo kiri awo. Wetutuukidde mu ppaka ya takisi enkadde n'empya ng'abasaabaze basobeddwa olw'ebisale okubeera waggulu nga n'abamu baagala kukyusa kudda gye bava. Sobodde genda mu kyalo Christmas eno lwa mbeera tubadde twakava mu COVID n'ebizze bibaawo Ebola biki recovery economy kwegamba embeera tebadde nnungi, so ekyo kyokka n'emirimu gyennyini tubadde tegitambula bulungi ffe abamu departments ezimu. Ffe abagende Kasese tusazeemu okuteteganyibwa nti tulina osimba layini kubanga tutaddeyo kintu mwenye okuyisaawo okuyingira bbaasi era kiba kikulwisaawo era kale kikuteteganya okutwaliza wamu. Olunaku lusembedde naye simanyi bwe tunaabeera akasente kabuze katono ate esangiddwa ng'enjala nnyingi. Ate mu ppaka ya bbaasi eya Kampala Bus Terminal abasaabaze basimbye ennyiriri nga n'abamu bbaasi babula kuzirwanira. Mu mbeera eno abakulira bbaasi zino balabudde abasaabaze baabwe ku bakyala kimpadde abeesomye okubba ebintu era babasabye okubeera obulindaala. Ffe wano tulina abastaafu baffe era abakkirizibwa era bali mu uniforms, balina identity cards, so era nga bwe nga public address system tubeera abantu tubajjukiza mweyambisa abo mukozesa abo abali mu uniform ate bwe wabaawo kyonna ekibaddewo jangu reportinga oba bakuggyako ssente oba ki tubuulire tuyingirawo mu mbeera yonna. Buli muntu yenna ng'avudde mu takisi agezeko okulaba nti omuntu gwe yeeyambisa okumusitulira ebintu atunulire abantu abambadde amataawo kubanga buli stage oba buli paaka mulimu abalina ebitaawo eby'obwetisse nga biraga n'ebifo we basinziira. Olw'okwewala obubenje ku nnaku enkulu baduleva ba bbaasi ne takisi nabo baweereddwa ebiragiro ebikakali nga bali ku nguudo. Abakulira poliisi mu Kampala n'emiriraano nabo basibye balawuna ppaka za takisi ne bbaasi mu Kampala wonna okulaba embeera nga bw'eri. Tusanze emmotoka ezimu nga teziri mu mbeera nnungi wano mu bus park emmotoka nga 2 era nga tutegeezezza ofiisi ya IOV okujja okuba nti nezijjawo nezitwala ku poliisi eri okumpi ey'oldi Kampala bajja babazeekebejja n'okulaba nti no tezidda ku nguudo mpaka nga ziterezezza embeera gye zirimu. So yeko exercise gye tuliko kubangula abantu okubategeeza biki balina okukola mu Christmas. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire agamba nti bamaze okukola enteekateeka zonna okukwata abo bonna abeesomye okumenya amateeka. Kituufu tufunye complaints era nga mu season eno yennyini poliisi yaffe ey'oldi Kampala egenda bbanga ekola ebikwekweto naddala mu bus parks zino. Twagala abantu abalinga ab'ebyokwerinda okutuwa amawulire kwawo bebateebereza okuba nti nno be bali emabega w'ekikolwa kino. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.